yanyi yali yewulira bamugaa gwe speed olabikodduka nnyo akati bw'ojja kwona omulala waliwo akatambi akalinkinga nga naye mukama wa muyisaamu eggaali ku nsonga z'abantu abattibwa eyo n'ebiringa ebyo kakati beesanze mu kiseera nga oli former speaker bamuzza ebbali n'engeri gye bamugja ku bwa sipiika kyatwalira mwami Museveni okujja mu paalamenti atuule ne bamuggyako ne bazzaako olanya kakati ate ono omupya aliko kati ye akakiiko kalamba katuula akanneeke nga kakubirizibwa Alhaji ne bamuneeminga nga political accident mu NRM kati buli bano balina olutalo olw'okuprovinga mukama waabwe nti tukyali royo buli omu ayagala okukakasa ku bizibu sipiika by'alina mu kibiina bye babikkirira ayagala okukakasa kyova atuuka kukula egamba nti yeggwe Katonda mwana n'ebiringa ebyo oli naye akyayagala okukakasa fooma nti ankyasobola okubikola however much okusomoza omuwe weebuli bw'obanga otunuulidde obusobozi oyinza okugamba nti eyandibadde kati addira migere kuba Rebecca Kadaga yaliko balwanira kikiranire kati ye kukyeddiza ono kukifuna oba kitegede Kadaga yali kali mwana yasigaleko oli agamba nze njagala okuddira mbere kati bato yaabwe nesala nti bawa speaker aliko bawa speaker aliko Magogo ali wano ebusoga wakulembera kakati speaker Anita Amongo buli wafuna omukisa okugenda ebusoga akuba Rebecca Kadaga mu campaigninga kati neri ne bagunja ne bagawo waye totukubira Kadaga waffe katukuyisemu gaali bino byonna bituleese okutuuka ano olunaku olwaleero nti bano basavinga mastom ekibamenya baagala kuprovinga kakati obuzibu buli bwe buti nti waliwo ali mu ntebe waliwo eyagivaamu ali mu ntebe alina access ku resources zonna ye speaker Anita Amongo era bw'oba otudde n'otunuulira kumpi abasinga mu NRM ne PLU vibe bagiwulirira mu Anita Amongo kati mukazi watu Kadaga ye bamusse ebbali alwana kusigalawo nenge ekintu akiraba kikola kiyiika twatuuse ku point Kadaga we yakoledde statement gye ndowooza nti ezitwa kawumbi k'ensimbi bwe buba buzito oba kiro nga kawumbi ate nga yayogedde kituufu bwe yayogedde ku sanctions kituufu speaker aliko sanction genda mu ggwanga lya Dubai sanctions ogenda e Bungereza aliko sanction ogenda mu ggwanga lya America byatuukawo ddi duli lwe baali ba parliamentary bikoze bitya okwekalakasa okwaliyawo ne kizuulibwa speaker ayonone nga ne balalugulamu omanyi Royal Bungereza weegula speaker gye yali yagula engoye ebyambalo era ne babuuza yaani ono kati questions oba envumbo mawanga ago kati speaker ono former speaker yewe yaze n'agamba mumanyi lwaki bayise olukuŋŋaana lw'abasiika mu nsi yonna teyagenze kituufu teyagenze dwanso bamuteekako envumbo mumanyi envumbo zajja zitya mubbi yabba muyake kamune amukuba ate nga mukuba bituufu kubanga lwaki kituufu oyinza okumbuuza lwaki gw'okakasa nkakasa lwa nsonga sanctions azirina
sanctions teziva banga tebaza kukabuza okusanga kino kiri bwe kiti kivola osobola okusanga mu gavumenti ya Mwami Museveni ngaliwo abataliiko sanctions ngaliwo abaliko ekirageddeko kino ndowooza kiri person naye omuntu okwesiga ebizigo ekyo si ki omuntu waddembe okweyerusa ekyo kyo tekimateeka omuntu waddembe weeyeruse bibyo singa olifuna oba kabenje na biki ebiri kutuukako tebitukwatako aye nga kituufu ye yeeyerusa ago mazima si kibi tewali tteeka ly'abaamenye so kati eki former speaker yakyogedde kukakkanya n'okuteekawo vibe kuba enduulu yayambuse waggulu enduulu yayambuse naye ekyo kyabadde kyakukakkanya and ndowooza mures bw'oba tunuulidde kiteeke ku level y'abakubi ba rap aba hip hop bo ebyabwe ebyo bya bulijjo okitegedde kweyisaamu eggaali ebyo bya bulijjo mu byobufuzi efuuse ennono etali mu buwandiike oba okitegeera mu byobufuzi efuuse ennono etali mu buwandiike nti okweyogerera amafuukuule kubano twalaba Trump ne Biden nga beeyokya mu nfo emu ng'onaayimiridde wano onaayimiridde wano neeyuza eyasinga n'asinga nga beekuba so mu luno olutalo njagala okuleka obubaka buno nti former speaker kino kyekiseera okkirize ebintu ebimu obiveeko okusinziira ku nze kyekiseera okkirize ebintu ebimu obireke ku level oli gwe kyamani w'ebyamawulire ku kyalo kuova ndowooza ndibaddewo omwana omulala akwatwala ekyo gwe first deputy prime minister ndowooza owandibaddewo omukulembeze omulala kuba abaana basome webali gwe minister owa mu parliament ya East Africa okitegedde era ndowooza wandibaddeyo omuntu omulala at the same time gwe MP naye olaba nti ogenze ku level y'obwa okiika mu parliament ya East Africa naye ku kyalo gwe ow'amawulire at your age ne health condition gy'olimu ndowooza twandibadde kiteeke ebbali to the current speaker si gwe osoosaawo buli kyokola kikole ng'omanyi ogenda kuvaawo naye okuvaawo okwo olina okutegekera speaker leero gwe gwolowooza nti gw'oli waakabi yaliko owakabi nga gavumenti eyimiridde ku ye kubisalibwawo leero nagala otuule wansi gwe byolowooza nti gwe obimukola ali ababimukola kiki ekigenda okubeera ku ggwe second to the current speaker Anita Among lungiya weerungiye naye ekigenda okuva mu kwerungiya kigenda kubeera kirala amazima amatuufu gali nti bino ffe tubyogera eno gw'olina ky'oyitamu eyo ky'otagenda kutulaga naye nga tumanyi olina ky'oyitamu kusaba mubeere ekizampo eri ffe ababalaba eri abaana nina omwana gwe nalabye nja kwebaza Simon nga tuwumbawumba nga nva ku nsonga eno njaga kwebaza Simon interview gye yakoze n'omwana babuuzizza omwana ki ku parliament nagamba dwe nasemba balwana oba katege naga nti abantu abakulu officials abayivu betumanyi nti banditudde ne bateesa so speaker okuva n'ogamba nti amateeka nejja libiritya
nawe ng'oliraba nti B kuba bino biri ku record yabyogera ng'oliraba nti B osooka kwebuuza ku mwami Museveni ne bwe mba ndiraba nti B mwami Museveni naŋŋamba nti kyayagala sina kyenkyusa nkikolaga bwe nkyagala waliwo abaana abatudde gw'ogenda kuvaawo neki kye bagenda okubeera nga bakuyigirako sobola kusukkakaawo. Pastor Kintu, ensonga z'abaspiika former ne current obuzibu buli luddawa lwaki babiri tebakwata nsonga mu ngeri za kikazi kikulu? Mu kusookera ddala Vicky kwebaza olw'obuweereza bwo tusaba ndooza internet yeyongeremu amaanyi tusobole okulaba nga abantu batuusaako ebintu mu tayimu entuufu. Naye bwe tutunuulira ebintu ensonga zino bbiri abantu abo bombi tebapafominze bubi okusinziira mu nkola yaabwe ey'emirimu mu paalamenti nti bw'otunuulira Oweekitiibwa Kadaga ya balansinganga okulaba nti no buli muntu yenyumiririza mu buli mubaka afuna otwaze oba afuna eddembe lye mu paalamenti. Ate era bw'otunuulira Oweekitiibwa naye omulabye ng'agezezaako balansinga paalamenti newankubadde teye paalamenti y'enzibu nnyo nti erimu ab'ekibogwe bangi naye agezezaako gibalansinga. Kaakati olw'okuba nti bombi bakyala kwokwerumaaluma tekusobola kubulamu. Ate ekirala waliwo omusajja gwe bagatta gwe baagalanako omw abaleetera okwerumaaluma omulimu tukiyita political regional supremacy. Bali mu kulwanira buyinza buli omu ayagala alage nti mu regioni yange nze kabaka n'oli ayagala amulage nti mu regioni yange nze kabaka naye ate mu yiyo ninamu omwami kati abo banga abalwanira omwami obufuzi oba kitegeera oli agamba nze wadde wange budaka naye wo ofugirayo kuba ninayo omwami kale noona akulaga nti omwami wo naye mufugiramu. So kakati that supremacy buli omu okulaga nti nze w'amaanyi. Olaba ssebo abantu ne waba mukadde atya bw'aba ng'alinako ettooke lye tomala galizannyirako. So ekyokubiri ndooza chairperson yaleese okubagana obwo kubanga yajja direct ng'ayagala Anita Among yaba abeera ku gundi yaba abeera speaker oba kitegeera najja direct ng'atolede baali bakirwanira n'Oweekitiibwa Kadaga wano yajjira n'agamba nti bannayo bamukoze mutya nze kasita munnondera Oweekitiibwa Anita Among muba munkoledde olunaku. So ensonga eyo neebanga onanyiize omukulu Kadaga naga ye president gwenkoledde ebirungi bwe bityo ye Kadaga teyamanya nti akolera government. Sti yali takolera president yali akolera government. So n'olw'ensonga eyo emyaka gy'ogiraba gye batuuseemu nagyo gya ntondo bombi omu kale gye akyasu omu naye nga nze kye nnyinza okwogera ku nsonga eyo there is what we call decorum. Decorum ke kaki mu Luganda? Decorum is let me see. Kati political decorum balina okweyisa mu mpisa eraga diplomacy. Okusiiga ekifaananyi. Balina okusiiga ekifaananyi eky'ekintu ekikulu nti bonna bakyala bakulu ate bonna baganzi kubanga bw'okwata ku Kadaga ebusoga bakulyamu amaaso ate n'eri bw'okwata ku Among nayo bakulyamu amaaso. So kati ensonga ezo chairman waffe President Museveni yalina okutereeza ensonga ezo bw'ataziyingiremu kiyinza okuleeta ebizibu mu maaso awo. omukulu ensonga oziwulira
Zulira zitokomoka. Yes. Kijja kireeta Kadaga ekimuganya okuba nti akakkana akkirize nti kati oli ye speaker aliwo kamuguiding guidance because biri ku mulembe gwa Aneta Ntamo ebitatambudde bulungi newankubadde n'ebirungi weebiri tusuubira okubeera nti Kadaga yali baddeewo nga guidinga bugaidinzi omukyala Anita ne kati ate mu bantu mu lujjudde mu lukale tumulaba nga avayo n'amukuba amagi. Yes. Oluusi omagi ova toyombye gyotera okudda. Engenda ya owekitiibwa alitwala Kadaga teyali nnungi. Bamunyigiriza nnyo mu magenda ge. Yanyigirizibwa nnyo. Ate nga yali aweereza kugamba bandi badde bamusiimira bamunyigiriza buki bunyigiriza. Kakati ekyo kyamuleetera obusungu obutanaba kumuva ku mutima until today. Kadaga oyo engeri gye yavaamu mu wa speaker yali asobola okuvaamu mu ngeri eri endala ennungiko naye yanyigirizibwa nnyo mu mbeera engeri gye yajjamu ojjukira nga balonda wano e Kololo n'ebyakolebwa n'ebyagenda maaso even to the eve nga bonoga nti olunaku olwasembayo nga enkya kulonda waliwo bingi ebitaalabika buki bulungi publicly. Kakati ekyo nekimuleetera obusungu kubaddawo bonna ontegedde kyokka ate noono bwe yajja teyabeera respectful eri Kadaga honorable kubanga speaker bwe yajja bingi byabaawo naye tewaliwo appreciation yonna. Tewaliwo kugamba omanyi kankubuli omuntu aweereza alina engeri alina okuyisibwamu kiyamba abalala abataweereza okutegeera obuweereza kiki n'okwegomba. Ontegedde bulungi nnyo kyova olaba nti nze until today I feel abasirikale baffe tebabawa kitiibwa kikola kimala bana bawummula. Osanga olinga yali kapiteeno mulamba bakapiteeni basinga okufiira mu magi kubanga baba baduumira ontegedde ate buli abaakuba aba ayagala nnyo akube kapiteeni kubanga afune confusion ayitewo anazinga system kyokka ate nga be babeera ku front. Kakati naye ogenda n'osanga oba yali kapiteeni w'amagye nga yawummula nga ne ku mukolo omutono ennyonga ng'okwanjula ku kyalo ontegedde nga y'omu ku batudde n'emabega be bayisaako n'emmere so nga ate twandibadde tugamba nti twandibadde tufuna ne yunifoomu y'abo abaawummula ng'emanyiddwa toyono yasavinga mu magye ajje n'amajjolobera gaatuule ku mukolo ontegedde omusajja oyo yali kapiteeni omusajja oyo yali mugundi omusajja oyo yaweereza mu magye ontegedde nti ne baguba mukolo mutono gutya ng'olumbe kale ye kaatuulewo bagambe nti omusajja oyo yaweereza nti naali ku muzinda asobola okugamba nti omusajja waffe oyo eyawummula mwami gundi tusanuse okulaba ku mukolo kapiteeni kalungi weebale kujja ku mukolo guno oguweesezza ekitiibwa. Ebintu ebyo bye byandibadde biyamba abantu abali kyali mu service okusavinga obuki motivation kubanga ebyo bye bireese bino byonna ebizibu tulina. Kadaga yaweereza era ali satisfied nti yaweereza naye ekizibu kye teyasiimibwa. Yaweereza n'atasiimibwa. Kati awuliranga agamba kanange mbakole ki batawanyemu okakatubifiira oba kubifiira abantu baziti kati abantu be yandibadde agamba nti fenno bwe twali ngaawo twali tukola bwe tuti ate kino bwe kiti naye wandikoze bwoti kati instead atasanyukira nnyo ensobi ezikola tyasanyukira sanctions nti asobola n'okuleeta sanctions n'agamba nti oyo ayinza kukola ki aliko n'emigozo bano okyegedde bulungi nnyo kati ebyo byonna bikula tulina okuddayo ku ground zero ne tutegeera buli muntu asobola okuba omubi
bw'onyigiriza ennyindo esobola okujja omusaayi gw'otategeera. Abantu bangi nnyo, buli muntu, nze ntera okugamba abantu buli muntu asobola okutta. Tulina abadde ng'akuba mukazi we mukufiirako bufiizi wizo ontegedde n'amukuba ebizigiro bwana namukutula amanyo n'amugyamu n'amugire n'amukuba sitadde babadde mu bbaala bw'oba bayombye ku kinaga naye omusajja ono anfuukidde ekizibu n'agwa mu mmotoka n'amutomera pupu n'amuddamu pupu. Kati omusajja ekitone nnyo ajja kumala ku kitanda omwaka mulamba bagenda teeka byuma mu magulu. Kikyengezaako kugamba nti ono omunafu bulijjo gw'okuba empi kakati akutadde ku ki kakati n'ekiseera kino kyekino ebyobufuzi bwe bityo bibiri nti mmwe abalowooza nti nno mugenda kukozesa nga toilet paper mu basuuli toilet paper kwata ekunyweze ekuswaze kufuukira ekizibu ejja kwekwatako ogenda okweta kulaba oti ng'ekuyingidde ekutabukidde naye nga kibadde kintu kyangu nnyo. Appreciate these people. Manya omugaso gwa toilet paper mu kiseera ekituufu. Oleme kubeera nga mwono folofoto nzera gundi nze tiimu gundi nze byonna ebigenda maaso binswaza saagala kubaako ttiimu yonna gye mbeera n'okugamba weesiga ebizigo bingi kinene nakulangira okwerusa kakati ate n'oli naye ajja kujja kubabeeko kyaleeta kati naye bw'anaakireeta tugenda kufaanana tutya naye ng'abantu abakola sibaziba ku mizigo twogera kuba high profile people mu Uganda. Kitegeeza nti the cause of this has to be addressed. The cause is very simple. The cause is failing to appreciate people at the right time. Nga government mulimu gwayo kubanga nkubuli botunira Kadaga is not looking for is not because benyini abatamu appreciating ate balwano tula nabo mu lukiiko. Does that make sense to you? Chekeza kugamba chekeza aleta sabotage talina kyaleeta kirungi ontegedde benyini alwana atule nga ku lukiiko wali bwatula nabo abaye ekimuleeta aleeta mukwano oba aleeta saji sabotage kitegeeza nti let us agree nti abantu abakoze birungi tubasime ensiima eyinza obutafaanagana but there are so many omugera akiraba nti nsiimiddwa osisiimiddwa kubanga bino buli muntu waali abaako kyakuma bukumi alina kyabaakola kati gwe boddawo neweepaka n'ogamba genda kuleeta ebizingi nnyo remember buli lwolaba abanene ngaanagana wabawo osobyawo wabawo obufa kakati abali wano bali mu ttandika nze ndi tiimu gundi lwaki abantu ku leve eyo lwaki otuusa abantu ku leve eyo nze sina tiimu nze mbagamba byemukola biswaza temubikola mwena muli bakitiibwa. I respect both those women. Why? Okutambuza house ekyo si kyangu naye oli yali serving ebbanga ddene yakola ebintu bingi nono alina byakoze n'ebizibu bye bafunye bingi n'ebirungi bye bafunye bingi naye tutandika nga gavumenti kikakatako okutandikira dda ku musirikale asooka bano bowulira bakkulutu abasajja bamuleeyo baali basirikale naye ali naye talina na kimwawula ne bwewabaawo omukolo ontege ne tononyo kiba bafuneyo omu kigamba nti eyo uniform y'abaawo mulango libe bamulaba bagamba nti musajja yalwana kikola ontegedde bulungi. Okay, kale olunaku olwaleero lwegwaza omwaka mulamba bukyanga no amazaalibwa gajjolo galiwo ku Sande. Yes, ennaku z'omwezi zijja kuba mmeka? Okay, ng'ennaku z'omwezi 10 ku Sande eno lwe guwera omwaka mulamba. Omanyi kwenzijukirira
enjega y'ekiteezi nali ndi ku enjega bankubira egulewo ng'ate omukulu agenze ku celebrating a birthday amusanga mu kyalo so aguwezi omwaka mulamba bukyanga nga enyiike ebiwoobe bibutikira mu Kyaddondo olwaleero njagala tuwe ne bweza babiri tugenda kutwala eddakiika 5 buli omu eddakiika 5 kumpi ku mbeera eyali ekiteezi gavumenti erinawe yali etuuse abantu amaziga baagasi because tegasobola kwerawo ddala olw'aku omuntu gw'omanyi because mulimu omuntu omu anafiirwa abantu 5 nyumba emu waliwo omusajja maamwe omwana we mukyala we yekka ye yasigala yali afulumya okugula ebigenda okukozesebwa okufumba abaana maama n'abantu ab'enjawulo abali mu nnyumba eyo mulimu abamu ne gye buli kati nga n'emirambo gyabwe emirambo gy'abantu baabwe tegibaweebwanga tebagirabangako ate gavumenti tekyabongera ssuubi kubaziikulira yadde okubawo engumbagumba zaabo abaali ababwe n'ekirala abano basaba nti waki bateekewo ekijjukizo ekisobola okuyambako okugenda okungubagira ebintu ebyatuukawo nga bwe tulaba nti ennamugongo aba bagenda okulambula olwa history eyatuukawo sime ntandikiddewo kiteezi aweza omwaka kiteezi oyo yatukaabya amaziga amayitirivu gugenda kwera mwaka olunaku olw'enkya si esande no Saturday kosankya nga 10 ku Sande yes gugenda kubeera guwera omwaka nga bannayuganda basirikira mu Kasasiro n'okutuuka olwaleero kyalina ebibuuzo ebitagambika mukono ku kiteezi twasembayo kulaba lunyanfu olwali oluwanvu ennyo olwoleka nti kiteezi oyo era waliwo omukisa munene emirundi gyonna wadde nga twakirabako ng'abantu bangi baafa tuzzeemu okulaba emirundi gyakutte twongera okusaba Mukama Katonda ayongere okugumya abantu abaviibwako abantu baabwe abanyiga ebiwundu kiyinza okubeera ekizibu okwerabira naye waakiri ate abaweemu ebirungi mu ekyo ekigwawo kyannaku nnyo nga tuzi afiiramu abasukka mwana nga we tutuukidde olunaku olwaleero wulire ge tufuna okuva mu Sisi mabi Sisi bwe baalabiseeko mu kakiiko ka paalamenti kya Kosase yabadde ebakunya twagula ekyuma kikuŋŋaanya kasasiro ekyuma kino twakigula buwanana oluvannyuma lw'okigula obuwanana ate ne tukiguza Rwanda kyuma twakigula ntukitunda nga twagula substandard twagula anti kati twagula kyuma kirungi ne tumala Kosase oba akakiiko ako kabadde kagezako okubuuza abaayi kyatuukawo kiti ate okugula ate ne mutunda Kosase kwe kutula ennyonyi yes okutuula kati bali kutuula nyika ow'ekitiibwa Medadi Lubega Sseggona akalya kizuula nti ate gye twakitunda ate tugenda ne tukipangisa obuwanana kitegedde linda Uganda ebimala okugwawo yes ebirowoozo bijja State Council Kampala Capital City Authority egula ekyuma ekinayamba okutusortinga kasasiro ekyuma kyaliwo ekiri gulibwa
naye ekyennaku tekyamwezi mu Kampala nga kiguliddwa. Yes, ne kyolekera e Rwanda nga Uganda ekitunze nga gavumenti ya Uganda oba nga Kampala Capital City Authority. bye bibuuzo bye tulinze leero Kosase byeri mu kucunya ba Elias Lukwago era kyali omu kukiiko baba kunyabuuza Uganda egula etya netunda ate nemala netunda netwesanga nga tulina kipangisa ate sente empitirivu okupangisa Rwanda gye twatunda eje kituyambeko wano oba okitegeera. So watinga tulina bannabyabufuzi abakuba jjejjerebu mu kibuga Kampala naye nga tebala tulira bintu byesaalonga Elias Lukwago ng'ali mu Kosase ne mwana basajja mwe muli babi nnyo bw'ajja okwogera technical team yevunaanyizibwa ku ebyo. Kino tekiri ku technical team, kino kiri ku KCC. Elias Lukwago ebibuuzo byabadde bibuuzibwa nti ekyuma kino kijja kityo okubanga kati kiri Rwanda ate nga ffe tuba tukyetaaze tukipangisa ate ensimbi empitirivu. Obadde okimanyiko nti mbadde nkimanyiko kyatuukawo kitya tannaba tunnyonnyola. Kyannaku nti be bakulembeze be tulina nga wakati mu kubumbulukuka kw'ettaka twatunuulira omukyala ndoze yali Dorothy Kisaka. Was it Dorothy? yali Dorothy Kisaka. Yayimirira wakati mu mitima gy'abantu nga gikulukuta amaziga. Bamugamba oteekeddwa okuresigninga n'abuuza ndisigninga mandeeta. Just abantu wanabokka. Just abantu wanabokka. In fact yayongera nako naga nti family yange n'abaweeta ez'abalala abantu basasiro tugeko onakoleyo nga takyaliwo bamugjawo. Yes. Era nategeddeko waliwo n'emisango emirala gye bagenda omuggulako. Kakati Vicky, Uganda kubeera nga tulina ebizibu naye abakulembeze bano abajja abagamba nti batufaawo mutwalo kwaffe tuli biyenje ffe tufiira mu bululu bwammwe nga tubalonda okitegeera omusana gukyafe enkuba ekuba ffe enfuufu ekuba olusobera mu mmotoka yo wansi n'ojjayo mutwe ng'otuusa abantu we bali abangi ebiyenje byammwe mutukwe mwefuula abalungi ne mulyoka mwogera obugambo obuwoomerera. Nsaba Kosase erume ejjiiko. Vicky bino tebiri wano wokka. Wallahi Uganda ekaabya amaziga ekyuma baki mwagula ne mutunda kati mweyazika. Vicky natunuulidde Kosase nga banye ekitongole ky'ebyentambula ey'ennyonyi. Kosase egamba muyina abakozi abasoba mu 180 nga bampewo tebaliiwo ne bafuna omusaala. Omusi n'ayimirira wakati kakikonaga ow'ekitiibwa ekyo yogedde kikyamu effe tulinamu abakozi 8 abataliiwo nenga basasulwa. Kati oli yaleese omuwendo gwa 10 oba 82 ono naga oyogedde si kituufu tulina 8. In fact yaga tumanyi 8. Okitegeera? Yes. Nga tatidde na kuti ali mu kakiiko kati beba kule badde asala muwendo gwoli nenga tasaze mazima oli yagaye 18 oba mbabi nanti yasaze muwendo natasala mazima yasaze mazima. Okay. Kati bino bye biri mu bwanga Uganda oboli out tunajja ne twogera bino bituukawo bitya bunafu buli luddawa. Okay. Baani abaweebwa emirimu ani asunsula abagenda okubeera mu bitongole mwe Elias Lukwago betwesiga nti muli bannamateeka bino ebintu bituukawo bitya ng'osobola okulwana mu buntu ne mu mateeka bino byayitawa. Elias ogenda kuyimirira ogamba abantu b'ekitezi nti oyagala bululu nga bamaze okutegeera nti abantu baabwe baafa naye
kyali nkirina okukola kasasiro wakitezi yenna alonda yes ogenda kuyimirira obagambe nti bakuwa akalulu ng'ekyuma ekyalina okubataasa kubeera efaananako bw'etyo wakireka ne kitambula ne kigenda kityo notabuuza Eriasi nedda mubeeremu ak'obuntu mmwe basajja mmwe n'abakazi pastor guwera omwaka ng'ennaku z'omwezi 10 ekiteezi ekibuuzo Kampala Capital State Authority eyali evunaanyizibwa nga nakati yevunaanyizibwa yakola ekimala okulaba ng'enjiri eno tesobola kuddawo mu Uganda kutuuka yayigiramu ekyo ekyaliwo then ekirala abakulu ensonga z'okufa kw'abano abaafiira mu njege eno baazikwata mu ngeri ya kisajja kikulu okusobola okulaba nti embeera ekakkanako nga ekyuma tekiriiwo mukomyawo KCC festival yeetaagisa era weetabaddeewo Uganda ebadde tetambula sente lwaki temukwata ne mugula ekyuma e Rwanda gye mwakitwala oba ne muleeta ekipya than okutuddiza bifestival tutandikiddewo pastor Kintu yes omukulu Vicky omulala gwompadde naye ekisookera ddala kyobuuziza nti gavumenti yasatisfying abantu b'ekiteezi okusinziira ku njego gye bayitamu kituufu tosobola obulamu tebuzzikawo era ntwa akadde kano okusaasira abantu b'ekiteezi kubanga obwo obulumi tebugenda kuvaawo obulumi obwa families ez'enjawulo kubanga zayita mu mbeera embi naye owekitiibwa President Museveni okuyita mu wekitiibwa Nabbanja obweyamo obwe ye nga ye omuntu nga president w'eggwanga ye yabutuukiriza era abantu bonna obweyamo president bwe yakola baabufuna naye bwali tebumala kubanga baafiirwa amaka abantu abamu baali beetaaga ttaka abamu baali beetaaga mayumba naye sente ze babawa zaali ntono newankubadde baakolako kye bakoze ekirala okitiibwa Jennifer Musisi ndoza yafuna contract eya KCCA 11 is it yes 2011 nakola emyaka 7 yes yali takoze bubi nzira mu mbeera gye yakoleramu era ebimu ebyamuggisaawo nze nyiza okugamba nti nno owekitiibwa Elias Lukwago kubanga newankubadde yali nankulu w'ekibuga naye ebiseera ebisinga kati Weybridge eyo gye baali yabulizibwawo owekitiibwa Lukwago yennyini yagisayiningako nga bagigula era nga bagireeta mu ggwanga era mu musango guno balaga nti officials ba KCCA be baagitwala okugitwala e Rwanda ne bagitundayo mu musango bo balaga nti there was a replacement nti twabawa ekyuma ekiweeyinga obuzito bwa kasasiro obwo owaabwe bone batuwa equipments ze tutamanyi ze bayita nani ezayite zina kye zaali zikoze kitegeera nti bo bayina bye baatuwa we exchanged there was a replacement tekwali nti kutunda nti tutunze naye bayina kye baatuwa kye twali twetaaga eno kye twabawa tukimanyi nti kyuma bo baatuwa ki ekyo kye kitali disclosed ate nga Elias Lukwago akimanyi kubanga ebyo byonna okola exchange ezo ye mwennyini yasayininga era mukola Lukwago bamu ayina omusango lwedde mu kooti up to today egitasalibwanga ukyovala bamwimpeaching nga bagala omugoba ku bwa Lord Mayor so jendi musagenda okulaba nga enkola yaffe Uganda ekolaga dibengalye ate ye first of all yali lawyer oba ontaba singa yali byakola tabitegerekeka olwaleero Harvard yandibadde temukola ki
Harvard City yandibadde osaawa eno emuhayalinga kubanga aja advisinga ku nkulaakulana y'ekibuga. Oba ontegeera nti twasuwa omuntu eyali akola ebintu ebitegeerekeka olw'emivuyovuyo gy'abano ba Lord Mayor abeeyagaliza ebyabwe. Okudduka kwoyo kwali Museveni naawe. No, si kudduka kw'ebyo. Kati labayo olwaleero bw'obanga oli mu ekibuga kyalimu bakiyita Bromberg Harvard City era y'omu ku ba leaders abatudde ku ntebe ey'okuddukanya ekibuga ekyo enkulaakulanya yaakyo. Ogenda kuwa topic endala. Kati kiba kitegeeza nti twasuba omuntu eyali asobola okutuyamba ekibuga kyaffe okulaakulana ku speed ne tukirekawo era okuva bwe yavaawo ekibuga kyaddabuze mabega. Bw'olaba buli kyali atadde mu kibuga kyonna kyaggwaawo. Amazzi gano ageetooloola ebimuli okugenda kwa Jennifer tukoze omulungi nanti tukunenyaza ku tiimu gye yali akola nayo ku lw'ensonga nti bye yali ng'ateeka mu nkola bo baalabanga ng'abanyigiriza era kyova olaba nti waabangawo okuyomba wakati wa meeya kitegeeza nti baleeta executive director n'obuyinza Kampala Capital City Authority nga president ayagala ekibuga kikulaakulane. Yes, kyova yankubuuziza nti tunenyani ku kugenda kwa Jennifer Musisi omukozi omulungi n'ogamba bano byakolangano emugambi kiri kitongole kikyesanga era bakitonderawo anti kati Jennifer Musisi omulaba nti wadde yali executive director naye okimanyi nti nno ku bintu byonna ebyali bikwatagana ne sente okuyingiza sente mu ggwanga oba okuyingiza ebintu byonna procurement zonna zalinga zikolebwa mu KCCA ng'ekulibwa Lord Mayor Lukwago era tewali kintu kigulibwa mu KCCA nga Lord Mayor tasayininze oba takyapuruvinze. Yes, just kiri kyoyogedde wali emabega nti twafiirwa omukulembeze olungi n'agenda ali mu kkolera eri. Kyova mbuuza nti anazwa ku kufiirwa omukulembeze oyo omulungi. Okay, fenna tetugenda ku Musisi yalononedde obululu mu Kampala anti olw'ensonga yasinzira ku services ye olw'ensonga ye yali akola kibuga okukituusa ku standard y'ensi yonna. Kati webale nnyo pastor bambuuziza nti ani yaviira ku oyo omulungi okuva wano. Nze nnenya bano bakulembeze abali mu Kampala abali tebakkiriza byakola nga tebyali birungi newankubadde participate nti no betamu ne tujja KCCA leero erina kyekoze okusobola okulanga kiteezi tetusobola kudda mbeera gye twafunanga 10 kubanga essaawa zino bwe kiba wadde ebiseera bya Jennifer then no tulaga n'ensobi we zaali then leero Jennifer n'eggwanga taliriimu olwaleero yo Weybridge yandibadde weeri eweeyinga obuzito bwa kasasiro ku kiki ku area bwe baba mutadde yandibadde weeri. Ekyokubiri up to today KCCA tenafuna taletongodde weina kuteeka kasasiro yensonga lwaki abantu bakyabonaabona ne kasasiro ne wali awapise kuliko envu wala okiraba okusinziira ku jaamu ali mu Kampala ettaka gye batwala kasasiro naye ng'ebyo byonna ku w'ekitiibwa Lord Mayor Lukwago yandibadde akolera abantu yandibadde yetayekusanga yo omuntu. So n'olwekyo mpunzika ngamba nti abantu b'ekiteezi tubasaasira nnyo tubasaasirira ddala tewali kye tuyinza baddiza wabula Mukama yekka yayinza okubagumya. Mwami Samuel Kalungi y'omu ku bantu bwe twatambula naddala ku nsonga za kiteezi bwe mba nzijukira obulungi mu kiseera akayiseeko kimabega. So olwaleero families omwaka guba gukoonose ne gugwa era kye kiseera kye kimu ne Tamale mirundi we yafiira. Yes, twali tuveeyi ne tugende wa Tamale mirundi nnyo. Yes, kubanga twali yali wiiki emu ye mwaka gudduka kuba tuve ekiteezi ne tugenda Tamale. So now ekibuuzo abantu abaliyo baali balowooza abo abafiirwa enju zaabwe n'abantu baabwe nti at least government kyesobola okubakolera kwe kubafunira ekibangirizi oba okubasolera akasente at least ebagulire polotisi
eziri mu bitundu ebiri safe because mu ntandikwa kyaliwo naye kyafiiraawo oluvannyuma lwa prime minister Nabbanja okuyita n'abawa obubaka bwa president then n'abasasira kwa government. Waliwo story gye ba NTV ennaku 3 emabega ng'abantu bano balaga nti bakyasobola n'okupangisa akazigo k'emitwalo 8 obulamu bwaddirayo ddala omuntu eyali ku level eyeyigulira poloti n'azimba n'akuŋŋaanya ne famire ng'era agirabirira buli kimu. Gavumenti yakwata etya ensonga za Kiteere okusobola okulaba nti buli asigala. Gavumenti yakwata bubi ensonga za Kiteezi bubi. Fe gavumenti yaffe erina yeesaagira mu nsonga z'abantu. Okugamba gavumenti tetunuulira nnyo bantu na bulungi bwabwe na kubeerawo bulungi bw'abantu kubeerawo. Gavumenti yaffe erowooza nnyo ku bintu ebinene, erowooza nnyo ku nguudo, erowooza nnyo ku malwa, erowooza nnyo ku bintu ebinene ate nabyo ne bibalema lwa nsonga nti buli lwolowooza nti biri ebinene z'ensonga enkulu weerabira nti ekintu ekikola omuntu ate kiba kitono nnyo. Okyegedde bulungi nnyo. For example, bw'oba ofuddeyo eri omuntu oyinza n'okuba teweetaaga kuba na ddagala mu ddwaliro nti gwe bodda mu kulowooza nti nno twetaaga zikirudu nga 10, twetaaga agagundi nga 2, twetaaga gundi buli constituency nga mulimu gundi ng'abantu bayigiriza nti omuntu alya bulungi, enfuufu emuyita bubi, omuntu alina okuba n'enneeti, omuntu kubanga waliwo abantu abagira okuyira nzo okumala omwaka nga kugenda mu kiruddu, omwaka mulamba ne guggwako nga tafunanga nsonga emutwala kiruddu. Ontegedde bulungi nnyo. Kakati nti gavumenti yaffe concentrating ku bintu ebikyamu nereka ebintu ebituufu. Nze ssaawa eno ekintu ky'ekiruddu kyandibadde ekintu kyegundi kyekiteezi kyandibadde kikuwa lesoni ennene. Olwaleero mbadde nnyomba n'omusajja essumbu eyo yeeyita yinginiya muzimbi. Mbasanze nabasanga jjo nenjogerako nabo bwogezi. Leero mbasanze batandise okuzimba, nibazimba mu kkubo. Okyege yakyengeza kugamba bazimba mu kkubo. Nze ne mbagamba nti mmwe mulabira kungulu, mulabira kumpi. Nze ndaba ewantu eno nga wakulaakulanye emyaka 10 abantu ababeera bonna bajja kuba balina emmotoka, omuliro gujja kukwata ng'ekkubo lye muleseewo terisobola yadde okuyisaamu egundi bagiyita batya eno gundi eya fire fighting equipment yonna. Gamba nti mwe muli basiru naye mulowooza muli bagezi. Poloti newankubadde wagigula yiyo kikakatako okulekayo fuuti eziwera ez'oluguudo. Bino ebintu by'obuntu bye bikola abantu. Olwaleero tukuliyetinze ghetto zawa servus. Ono nazimba kuno nekikomera kyo kinga kuno nekingira mu kyolo yenzimba y'abana Uganda. Ebyo kesi erino bikola. Ekyali ekiteezi senga twalina national housing ekola tekyandibaddewo kubanga twandibadde tumanyi bulungi nnyo nti omuntu azimbawa kasasira abeerawa kubanga waliwo kye tuyita national plan zewe ebitongole ebyenjagala tuggalewo tumanye tetubirina. Simanyi national planning authority close that stupid bullshit. Close it now. Simanyi tuyita national standards waliwo kye tuyita national bagita UNBS Uganda National Bureau of Standards. Close that nonsense. Because tebalina kibakola. Kakati National Bureau of Standards did ofune kintu mu Uganda.
mbulirayo kimu very substandard okuva ku standi za kamera ezo okuva ku buli kimu kasasiro yenna kasasiro America UNBS. What are the fools doing? Nothing. Uganda Planning Authority ngabantu bayimba mu nguudo. We have what we call new neighborhoods. Genda Echanja, genda Chanja Kisasi, because those are new suburbs zigeze zikula. You go there and see oba emmotoka bbiri zeyisinganya mu nkwezo. But people are building. Kati gwe mulirati senga wagudde wenjega woyinza okutaasa abantu abafaanana bwe bati. Government eganye okukola obuvunaanyizibwa bwayo yenoonya bululu. Tuconcentrate nnyo ku politics ne tuva ku nkulaakulanya y'abantu. Omuntu olwaleero as we speak twandibadde ekiteezi yandibadde tuyigiriza buyigiriza. Tulina obuzibu tukole tuyita national housing ennyumba omwanga yezde well and good bwaba teyezimbidde ateddwa okubaako bino byonna ebya kesisi ebyokubba ebitiyo nakina n'okubbiramu bakusanga ozimba ne batwala ebitiyo ebyo biveewo bw'obawaayo ebiri ne bazza ebitiyo tudde ku planning entuufu kakati oli bwaba nga yakoze planning enfuna otwala ebitiyo ku ssaawa 8 ate n'omuddiza ebitiyo bye kubanga kuwadde emitwalo 5 planning ebeetere kati pulani ebeeteredde tulina ennyumba kati olaba ennyumba ezafiirawo ekiteezi. Do you know that kati wesimbyewo gundi kasubi n'akulabye mutuyambeko abantu bazimba ghettos ontegedde bulungi nnyo tujja kugenda kubuuza buli ennyumba 8 ku 10 mu Uganda tezirina pulani. ayita muzimbi Njabizenge webiti n'atandika okuzimba enejja newamba ebitiyo ne bamuwa emitwalanga pulani neetereera etunuddemu eno eri mabega weno eno mulyango gweno eno be bowulira ne bafiira mu mayumba nezirina pulani zennyini abantu abamu ekiteezi baafa n'okwebaka beebase nga tebamanyi kigenda na maaso because tewaliwo rescue timu yonna tewaliwo yadde sisi because bw'oba ozimba enzimba ey'omulembe oteekeddwa okuba ne pulani in case of anything ekkubo liyita ekizitieriwa abantu baffe tebalifudde bangi enjega ne bweyadde abantu baffe tebalifudde nga oliya nga yatuka waliwo omukazi omwe yafa yali mugandlodi wange ekiseera ekyate yafa omanye kyamutta yakubanga n'essimu ng'ali underground oli ow'omukalina oyo nno buli tugenda mujjukira ng'akuba n'essimu omukozi yali wansi omukozi yali waggulu nti bannange ndi eno mujje yatuuka n'afa omusajja gavumenti ka tractors yali ereese nga tezimala omusajja n'awalirizibwa n'okukozesa ensimbi ze aleete wetiye privately zagenda okutuuka ku mukazi nga mufu ng'omukazi mufu bambi naye nga yakubanga n'essimu paka essimu we zaatuuka n'aziira n'aba ng'essimu bagikuba nga takyagikwata ne bamanya kati akoze eki essimu neekubwa paka kuggwako omuliro essimu ne bagikuba paka kuggwako omuliro kakati naawe mu mbeera efaanana bweti ey'obulumi era bano abanoonya obululu bo ne batakifuko okitegedde abantu tulina tutandika okutuna embeera z'abantu buno obuntu obutono buno obusinga okugamba ennyombe n'omusajja ngozo nga bapoloti yange naye nga tebankubira wano nentambula neŋŋenda muli basiru bakikula ki newankubadde gwe ofunye omulimu olwo omusajja nangamba nedda nze bampadde mulimu nemukuwadde omulimu naye gwe tolaba nti ozimba mu luguudo kuba myaka 10 okuvaawo eno weetagayo omwala neno weetagayo omwala kitegeeza n'akamotoka kasembayo obutono tekasobola kukola ki kuyitawo kyokka gye ziri mpitirivu kyokka bagenda motoka bayingireyo wansi kyokka baasoma kati baasoma ki baayiga tebayigirizibwa kakati embuzi ezifaanana bwe zityo katusaba gavumenti ekiseera kikyo mutandike okufa muve ku bintu ebinene
simanyi tugenda zimba amasomero tugenda zimba amalwaliro no muteekewo system eziyamba ebintu ebimu bigenda kwekola byokka. Safety egenda kujja kubanga soba ne planning authority eyo negamba nti ennyumba ezizimbibwa omulembe guno ennyumba because waliwo planning authority yabadde etegeera nemanya nga tuwumba nti ennyumba eziri mu awantu afaanayo bati zirina tunula eno because ekyo kirina okubaawo zina tunula eno olw'omusana lwaki zikulakinga biki twatugenda empewo bwetambula bwe tufuna nyingi what will happen naye osanga aba idiots abo bali mu office bawuza tekola planning so what have you ever planned and for who bapulanningira bisolo weewaawo kale ebyo bye bimu kubijjayo obulumi bw'omuntu teweetaaga kubeera munnabyabufuzi okuki mu ggwanga teweetaaga kubeera politician okulaba ebitatambula bulungi mu mbeera endala nga tuva ku kiteezi mu second abantu abafiira ekiteezi recognizing eggwanga liba recognizing mu ngeri y'okubajjukira oba nedda naye nga twetaaga tuorganizinga oba twetaaga tuteerawo system ntuufu bino bya kisiru bye tujja ne tugamba simanya recognize gundi mwe ebintu bikole nga biteekeddwa okukola sa byakolebwa nti we byali biteekeddwa okukola abo abantu tebandifudde bya kisiru bwe bityo kubanga abantu bangi abajja ne proposal kasasiro oyo nga balina ebyomukolamu ne babagoba ng'ekibagobya oli azze nga project buwumbi busatu ne ku buwumbi busatu nga kesa 8 approving ono okitegedde enguzi oli azze obbakolera mugenda funamu amafuta masanyalaze byonna byammwe bya mu ggwanga naye gwe olw'okubeera oyagalako akawumbi ka ssente nomesa ebyo kati tugambe nti babasiima ekimala zino ssente nabbanja zeyatwalayo ddala zenkanankana omuntu afudde bino si byakusiima muntu muteze system simple temutusiima okitegeera kubanga Vicky gwe okujja wano olaba wano nenzija nensaanyaawo ekintu kyo kino okitegeera nemmala nenzira ebbali Vicky nno kibi nnyo tumujjukira olwa studio ye naye nga Vicky yaddayo mu kyalo nima oli mu kulima n'envunza zaakulya okitegeera ne tudde tuli eno Kampala Vicky nno twandibadde tumusiima bino mwami Museveni byawo abantu emidaali nga tebakyalina ne kibajeetaaza so abantu abaafa tusaba abakulu abali mu buyinza amazima amatuufu nti mukole ebituufu temwetaaga kutusiima mukole ebituufu tubayita abalungi mukole simple as that weewaawo kulu genda kibiina okusunsula mu NUP era okusunsula kugira ddala maaso envuvuumo zo weeziri esobola kubula yes weeziri ako okubanga bagamba balwawo obuzibu buli luddawa obulwisaayo then ngatirewo lumu ne abakeera ne balwawo bali mu tribunal emisango 426 olunaku lw'ejjo bakutte 47 ne bagisettale 47 egyasaliddwamu NRM tekuli n'omu yaddwayo bakuddibwamu akalulu kakuddemu kakubwe ate ne bateekawo yes teri appeal jangu independent bibyo kale nzikiriza byonna tugenda bizinga nensooka enkusigira ekifaananyi obuuza ekibuuzo kirungi nti abantu beebuuza ng'abasajja nga baluddewo kale kankugire n'ekifaananyi kyo olunaku olwajjo ekibiina kya DF Democratic Front kyakakasizza abantu 40 bo bamaze okufuna kaadi abantu 40
kakati abantu 40 kamenyeka abantu babiri abantu ababiri bebawadde kaadi bavuganya mu kamyofu ka NRM ne bagwa bwe bamala okugwa ne bajja mu DF sigamba kalulu kali primaries zanga ziwedde olwaze mu DF babanku bebawadde kaadi abantu babiri okuva mu kibiina kya NRM. Yes. Kakati nenjagala okwebuza nti tebeeranga eno DF reserve team ya NRM2 abafikeno bajeno kakati ekyo nkikusiigidde ku lw'ekibuzo kye wambuuzizza okusomozebwa NP kwerimu nzikiriza kwa kigunjufu nti akalulu ko mugongo neewuunya abayivu mu generation eno nga gwe ke musalawo byali mu BC way back nga jibakuba akalu ko mugongo then tutuuse ku level nga ekibiina kirina abawagizi kirina ne ba member bamemba bateekeddwa okubeera nga batuula basunsule abo abamanya ideology y'ekibiina kyabwe avalues gwanga n'obulungi bitundu gye bakiikirira nga abo abakulu abatuula kakiiko be basaanidde okusunsula era nga bwesimbu abantu bakakkiririzamu yenkoli civil kwetoloola ensi wano mu Uganda simanyi oba lwakuba tuli mu mulembe mupya naye ng'obwongo bukadde bw'abantu bakadde tuyinza okutuuka waawo nawo kakati NUP ky'obuuzizza ekintu kyekola kituufu ne kakati wano we wali akabadde abo abavubuka be mulaba bagezi teri kye bakola nga tebakyaze waliwo ebibiina naliko wano ne nkugamba ebibiina nga birina ssente olaba ekibiina kya Munyagwa kinyoma empola kirina ssente ezituddaawo kirina ssente ezituddaawo oyo akimanyi yalidde pirawo Common Man is Party yabadde mu lusaniya eyina ssente bino mbigamba yakimanyi oba nga nabimugamba ssente ziva mu Buwarabu bwawo nga kiswami ba independent bo kiba supporting DF same eyina ssente zitayinaako zigenda na kuwera accountability nga gwona agwa n'onyiga n'obusungu kuva NUP bo we bali n'okufacilitate balyoke na campaign paka wenda gwe kati NUP yadde bali nega okay kino mateeka tuyina etteeka lye tuba tumenye tinedda nega tugende process by process mpola kati ba MP kulevu basembayo nga tugenda mu nomination basembayo nga abule ennaku 7 ye wiiki emu nomination zituuke be basembayo dwaki yakikola nega okay waliyo nga bo bali baze to disorganizinga waliwo emmotoka eziri ku idol tezinnasimbula neziri ku idol ne munda mu NUP mulimu ekiwayi nga kyo weekiri kigamba bwe batatuwa kaadi nga tumyansa ekyo niyo bagi bwe batuwa kaadi nga tusigala bwe batatuwa kaadi nga tuyo bali bigere bibiri eno kineno kiri webali nga decision bagikola ate kakundi ak'abantu abawera NUP yo kye yakola abakulu kye bakola ne baga kale tetuyina buzibu vetting process etandi mpola kakati bagenda jimirizaamu wano mu Buganda bagenda mambuka then ate bajja kudda okategedde babasala omuliro okategedde kakati ekiriwo nti omuntu leero omubuulira nga DF we yakoze kakati bagenda kwetegeka n'atunda ekibanja kya kitunde yetegekera akalulu posta afulumye kakati tewali time NUP gyegenda kuwa ekisooka ng'ekibiina kyo kikkiriza kirina ssente zesonda okufacilitatinga ba members baakyo bekinaawa kaadi tewali kupapa kuliwo
sente zowezi ezokuwa bamemba baffe abagenda ofuna kaadi tewali kupapa bamemba tagenda kibanja kye ekibiina kirina nga bwoli kubwa guild president bw'aba yesimbye ku kaadi ya NUP ebwa 30% 50% ku sente z'aba agenda okukozesa kati newana ekibiina kirina sente z'abamemba basaza Wolan musale omuliro tugende mpola kati wano bayimiriza bagendagendako mambuka ne mambuka batandikira wansi bava mambuka bakireko maserenge kakati obana aveyo bakomewo wano bagende bwe batyo bakomewo wano then ate process yaba MP ejja kutandikira eri mambuka bano ba malende bano bayina kubeerawo Wolan kati bali ku Wolan bano bagatewa nti mu kibiina mulimu abalinze na kyabike nabiri ebibiina ekyoyo kyenkugambye DF common party ekibiina ekyo kiraba akakyero tugamba ne tulya abantu tebamanyi kiina se nga nzikiza Katonda agenda okukulembeze abakuwadde ne ku ndowooza ey'enjawulo ensukkulumomo bonna bye babala abaagala okupanwa okudduka tubaagaliza birungi erere ne Justino omusajja abalekedde wiiki egi ennaku 7 bakyuse ekibiina bafune kaadi ekintu ekizibu bakubisa posta ekintu ekizibu ononye ne sente zigero okitegedde tabaleke obudde so tribunal ndowooza tujjewo obumulumulu abafe tewali kintu kigenda kubeerawo kireme era nzikiriza bali mu NUP si bamalayika bantu balokola ensobi ne wakati mu kola ensobi manya waliwo n'ayagala okola ensobi nga olusi ne bwe naaba teriwo yaya ajja kusiga ekifaananyi ky'ensobi so boboka ngawe tugenda okwolekera so byonna bisoboka naye si bamalayika ekyo kyo tukitegeere tribunal y'abakulu bano aba NRM ekisooka kino nkibagamba n'obuteerumamu baddeko wano off camera nga twogera ku buyinza oba mwami Museveni akyabulina ngenda kino nga nja kukiddamu okimanyi nti nno Patriotic League yawamba NRM okimanyi abantu abasinga bayisewo ba Patriotic League ba Piero yu okimanyi oba tokimanyi mbadde sikimanyisebo abantu ababonisewo mu kamyufu Patriotic League era babadde n'amaanyi mangi kyokera ne gwe bawaabira teyakyuse gwe bawaabira nti yabbye mpaayo gwe bajjeeyo tewali n'omu yavuddeyo okusinziira ku bikyagenda maaso kakati Vicky kino kitegeere bwoti ng'anva ku muzindaalo Patriotic League however tebagikulaga naye abazze ku kaadi zino mu kamyufu n'abawangudde beeyolekera ku mikutu gyabwe ne bye boogera wa gye bakkiririza bakkiririza mu standby generator mu kukkiririza mu standby generator tuyina process ya parliament nti NRM yesingamu ababaka bwe bana ababaka 320 ngeza PLU mu mitima egenda kuyingiza ababaka nga 3 egenda ku overtaking NRM ekitegeeza ki process y'omusajja ogamba nti nno bukyuse nga tutudde eri mugundi yaffe okimanyi nti nno aba PLU bokka basobola okugamba nti obuyinza bukyuke so bino ze sibyewuunya mukama wange oli otya ssebo tusanyusa okulaba oli wa Piero NRM ono PLU stroke NRM eka ensonga zezo tuli mu tribunal asobola n'okugenda ewa DF n'akoku
tuli awo mukama bonna baganda baffe ebibiina byonna bya bannayuganda kale tetulinaawo enkola ya demokrasiya yetuleetera okuba nga tuteekeddwa okwenyigira mu byobufuzi bya demokrasiya ate nga twebazeera owekitiibwa President Museveni nti akkiriza sisti atambuleko kyo kyatambuddeko ne standby generator mwongereyo kati Pierre kibiina manyanga naye nga baana ba NRM so tetukirinaako buzibu awangudde oba wa PLU oba wa NRM tusigala tutambula nga tuli kati tribunal yaffe baawo omusajja omukukutivu okuba chairperson waayo omukulu John Musime lawyer omukukutivu ensonga nazikwatira ddala kannabwa ensonga ez'okusala emisango azikwatira era bw'oba tebitegeerekeka era kugamba nti agwe petition yo eyiseemu kati bw'otunuulira abawaabira omukulu gundi ono gwe baali bagamba si NRM Jenani Tumukunde is it yeah I think bo bawaaba nga bagamba nti si NRM naye ata jjukira NRM yali etaddewo okuddamu okwewandiisa mukulu Jeno Tumukunde bo nga bawaabye nti si wa NRM naye ate ng'ebitabo bimulaga nti nno yes yali yafuluma naye ate yaddamu neyeewasa wano we badizaayo enkalala neyewandiisa ngo wa NRM kubanga yali yeeteeseteese okujja lukunjiri okuba nga yeesimbawo kati ogwo musango redde yaguwangudde kati abantu we bagambidde nti wali bonna babagobye nedda already ba petitioners balinga 25 abatawangudde abawaaba era ne gubasinga then era waliwo abalala 20 abawangudde newankubadde babawadde buwi flaga zaabwe tebabagambye nti baddemu balonde wabula baloopye gwe baloopye ne bamumegga oba yateeka mu nzi oba yabba bululu bamumezze bali abantu 20 kati bwe tugetta kati Tumukunde yakulembedde be baloopye ne bawangula be baloopye ne basigala nga bawangudde however much nti banjiko kusinga be bakoze eki be basinza kwegaloopye ne giba ate benyini abaloopye basinga segedde olopoko ate waloba muno nti yabbe enkoko wamuwaayira yes newankubadde kale abo be basinza obungi naye nga ndaba nga kale abamu empaaba yabaleetera obuzibu naye nakiwa bubi ng'ate kyawaabye takirinako bujulizi ate bulungi yakoze ekyenjawulo gwe bw'omala okoopa ebintu byo yo yegenda round nenoonya obujulizi bwayo bw'omala okuloopa yes tribunal yevunaanyizibwa okufuna obujulizi ku ground. Thank you. Nemanya nti ono yaloopye naye byaloopye. Nsonyiwa nti amemuko katono nnyo. Tugenda kumala tudde. Kati then lwaki era critiques ba NRM abasinga obungi baba bakuba NP mu vetting process yaabwe eya ground ng'ate nabo bennyini bataddewo ground confirming obuwanguzi n'okusazaamu obuwanguzi. Kati nno awo nno ndi ku side y'omukulu Jimmy. Gundi process NUP gye yayiseemu. However much nti yagiwadde 40% vetting process. Yeyo process y'abagunjufu. However nti bo ng'abe NUP tebeesigetinga. Abuliddeko ku bibuuzo ebimu bye babadde babuuza ku bakansalazi baabwe. Nga surely boddamu ebibuuzo bulungi ovaayo bakuwadde n'obuwanguzi bwo nti wakubadde tetunnagikwasa naye oyise according engeri gyozeemu ki ebibuuzo. So vetting process ya sigidawutinga
akusinziira bwe babadde bagikoze. It's right to go. Yes. Era it is the way to go for the whole country. Inti naffe gye bujja tujja kubanga tukozesa vetting yemu. Kubanga bino ebyokusiba mugongo ekyaddala biri ordinary byadda. Naye olwaleero bateekawo akakiiko ne bagakano ke kagenda okuvetinga tebajja bonna kakkiriza 100 ku 100. Okitegeera naye nange akeNUPC kakkiriza nnyo wadde nakalabyeko. Naye process yentuufu gye bakoze eki gye baataddewo bajongeremu ebeere sustainable. Ate n'abantu babalage nti mu butuufu gwe wagudde n'ebibuuzo wabikoze eki wabigudde. Waliwo gye bakozesa ku gundi bannalukoola ne banne nga buli omu awulira debate ne bagamba nti nalukoola mu butuufu abasinzeeko newankubadde gundi tukwagala nnyo naye nalukoola akoze eki abakize. Ono gundi wa Segiri nnyo ono ali assistant we Luswa yalina gundi y'amaanyi okuwangula akalulu ke Kawempe naye olw'ali ku screen buli omu ng'alaba nti mbutuufu Luswa oli mulungi naye ate nalukoola akukola ki akukira. Yensonga lwaki nalukoola yakola bulungi Luswa ne batwatirwa kisa kakeno meeting olw'okuba nti nno akakiiko NUP tebakeesiga bandikoze bwe batyo excessive nnyo ekirala obudde twala obudde bungi nti kiwala emyezi 3 ku buli mwendera. Ekifo kimu kiriko abantu 6. So kati obudde ne sente okuorganizinga debates ezo. It's okay. Kati akakiiko bwabanga balonda akakiiko akeesigwa process byeko mu America walaba waneno mukyala Clinton we bamujjamu ne bagamba wadde wangudde mu kalulu ka bonna naye America tonatugibwa mu kya n'okusinziira opponent w'engeri gy'abuuzo ne program kuliko waggulu percentage ne bagiraga gyakusako n'abanga Clinton mukyala Clinton yavaamu nakkiriza abo kategere UP kyesaba anya yes ebinava mu kulangirira pastor laba obuzibu kiyinza obutasoboka nti waliwo abanga bossi ba NRM obanga tebalina mutima gwa NRM oba ogwa NUP nga ye yajja kunoonya kifo oyo je waliwo byotajja mugamba baba mugamba NRM oba kuwangudde mu kamyufu ojja mulanga agenze walala. Kituufu ekyo naye so process yo eya vetting process ya NUP sigirinamu buzi as long as bananyinyo be bavetinga nabo ba complyinga ne bagamba tugende neyo kubanga it is the way to go. Kirala kujja ko ngali ekibuzo kyesizeemu byonna bize mbulungi amina. Webera kusaidia NUP musanyuka ekibuzo kyembulungi nga bwagala chengambi ensonga za vetting process ya NUP. By the way Shamim Malende muwagira mu Kampala abeera omukyala mu Kampala muwagira asina muliro gwenkumyemu tuwagira station muyimbi weggwanga mpagira Shamim wagira Malende nze abantu bangenda bakulaga omu ku omu kati egundi kasubirubya nakulabye kansala wange mulina wano era mumulabira ddala ye mulina wa NRM omanyi tufunye obuzibu nene nnyo abantu bagenze ne beebaka nnyo mu bibiina oli n'anoonya bunoonya maanyi ga kibiina yekweka omwo nga ye nyini kirerya ontegede kakasi sebe ekibuuzo tuli ku badde bisokala kama bana ngula badde sirise lewa fe tulinayo lutaluka Amina Lukanga ne Shamim Nfuma bwetuna abakumpewo tunayogera ojja duulira nalona ye so yes tribunal ya NRM engeri gyetambuzaamu emisango abantu abatwala emisango mu kakiiko ako bamativu because yatandise okugisala
ebbanga lye yabawa okusaliramu emisango egyo banaamatira nti mwatuwa ennaku 7 cause buli abaatwala okwemulugunya babawa ennaku 7 ng'omusango gumaze okusalwa okuwa n'okusalwa then bwe tuvaawo NUP vetting process yaayo etadde ate abatali mu kibiina ku pressure abatali banna NUP to expecting eki akaseera kasigaddeyo si kangi nnyo ate obunkenke bungi kati yes ekisookera ddala obuziza n'ogamba nti bana bamativu abagundi abakira mu tribunal yes tebalina choice tebalina choice kubanga kiri kibiina kyabwe ekibiina kyabwe bwebanga ebitagenda bulungi neteekawo tribunal ekyo kyokka kyokka kikumala okusanyuka bw'obanga oli mu kibiina era n'okugera nti ekibiina kikufaako kuba kyandibadde kyabulabe nnyo okuba nti ekibiina bweininga tekyafaayo nekitadde tribunal number that is a cost and kyongera kulaga nti nno twagala nti abantu baagala oli ayagadde ekintu ekibeera ekituufu mu butuufu bwakyo kabonero ka demokrasiya nti democracy agenda akula abantu bagenda bategeera what is democracy exactly ate era n'akakiiko ako kalaba nkugambe waliwo oluka nga tokina wakuwaaba mwewe omusawo gutuuka waliwo omusawo Santiago omunene nnyo mu bakatuliki ogupapa kayakola ki yagusonyiwa ontegede bulungi nnyo so kati tukitwale nti kati kiseera kye tulimu kyekyo bwe kityo bwe kiri tribunal egende mu maaso. I'm happy for it to happen. nze kintu kyange kijja nnyo kitambulira nnyo ku bantu nagamba nti waliwo kye tuyita personal responsibility and accountability bwe bakwada obuvunaanyizibwa bukole mu butuufu bwabwo bw'oba oli mu tribunal ate naawe tofuuka muli wanguzi nga ngaffe bwe tulina anti corruption court etasibanga yadde omulema ate corruption yo yongera mu maaso kati weebuuza oba sibadde abantu esiba basumba kati omusumba naye ddala bw'oba otunulira enguzi esinga wesinga mu gavumenti oba esinga mu kino esinga mu makyaki oba esinga mu gavumenti nti tutunulire nnyo kye tuyita personality and accountability bwe bakwada obuvunaanyizibwa bukole ki bukole kubanga anti corruption court ne corruption yeyongera mu maaso ekibulirawo omuntu gwe basente oba yo yerya corruption kati nanti ekyo nti kitegeeza nti ogenda kutuuka eri ate nga corruption kumbe ku corrupt ekigede oba oluusi ne system yennyini nga yeri corrupt kuba corrupt system producing abantu abali corrupt kakati nekituuka ku kiseera nga gwe kyoyita corruption nga is a way of life wekigede nga gwe kyewandiise corruption mu byaddala nga is just a way of life olwa system nti kuba kati fe olwaleero ebintu bingi nnyo mu ggwanga ebigenda mu maaso n'owulira omuntu nga bagambe nti enkola y'emirimu lwaki tebaweereza $3 million enkola y'emirimu kati lwaleero bw'oba otwala gundi proposal ogitwalirako ate ebbaasa era oli bw'agibikkula bwati n'agibikkula n'alaba nga ketunalese eki nti proposal yiyo nti eruwa yino yonna tugibikkudde yonna girabe temuli proposal yadde eki so kati oluusi yafuuka enkola yaki y'emirimu so ekyo kibadde by the way but that is it kyebategeezako gamba nti tribunal kyonna kyesalawo kya NRM kubanga waliwo nekituyita interest oli bayinza okuba bamuwangudde nga president gwe yayagala chairman ye yennyini agamba tribunal mubeere bantu bakulu muli mubeere bantu bakulu you are a chairman mubeere bantu bakulu okusinziira ku bigendererwa byaffe ne system bwetambula omuntu oli lwaki oli agamba nti ye yawangu
ochekedde kati gwe ng'omuntu omukulu bw'owulira eddoboozi ya president ng'akugamba nti naye olaba abantu abo bazze babiri naye kati yo naawe kirabe oli abadde emyaka n'emyaka onazze buzzi naye newe tugende maaso ati gwe otegeera bulungi ng'okyagala okuwanga mirimu ng'okola kyolina eyo enkola nsonga nti tulina history abantu baffe bamanyi okwerabira ne mulowooza nti eggwanga liyinza okutambula nga oba history ate mukkirize oba mugaane eggwanga lyaffe likyakula tukyali mu kukula ebintu bingi nnyo ebitatambula bulungi antiro nga tulina kye tukozeewo okyegedde bulungi nnyo so kati tribunal eyegedde so kyenesalawo tujja kukkiriza nti ekibiina kyekyagadde kubanga ekibiina tribunal yaggwanga vetting process ya no mu kiseera ekizibu ennyo ekyokukola okusalawo omanyi nopu tekyawangala nnyo mu byabufuzi bwe batesaze magezi mu kiseera kino naye tuli basanyufu nti omanyi politics yatambula agenda mu maaso naye vetting process eyo kyebakola kyekituufu kubanga nabo nga boolaba bakoze tribunal zaabwe nabano kyebakola kyekyabwe era kyebagadde kiba kyabulyaza amanyafu otandika okubawo amagezi kiri kyekyandisinze naye nga bono mukuwagambe there's no time and to be honest obuvunaanyizibwa ffe omanyi kyonna kita belonging to no one they belonging to nobody tulina okukkiriza nti waliwo abantu Katonda baateekako obukulembeze nga bakulembeze nga basobola otukulembera mu process emu oba endala ebintu bino ebyexposing buli kimu tukirabise tukiteewo nedda waliwo abantu abamu nga babaagala mu maaso eri naye nga tebalina makulu ng'omukulu amanya kyalanaka wait a minute tujja genda tutwale gundi kubanga abantu baffe batambulira ku psychology sijasobola okukwata senga for example okimanyi senga bawa luswa kaadi yandiwangule okimanyi ekyo naye yandikoze eki ati nkugamba that's what I'm trying to say nti psychology mu maaso ezeeyo mungi abantu balondolwa feelings bambi yabadde mukwano gwa gundi mukwano gwe ontegedde bulungi nnyo abantu bawa abantu obululu olw'okuba bafiiriddwa abantu bawa abantu obululu olw'okubanga ayogera bulungi olw'okubanga bamusibako naye nga tebamuwala kubanga asobola so kati kitegeeza nti buli lwe weesiga ekibiina nga olw'okusalawo kirekera obuvunaanyizibwa katulabe ekikusalawo kwabwe kugenda okukola ki okubayiwa oba kubanga luli twalaba ku bantu wano zensekerera Nuupu that time because omu ku baavaayo naye bagamba nti Nuupu ekoze ensobi ey'okuyingiza bannambooze basseggona bampuuga mu kintu kyabwe lwaki ebiseera nani kitana kyaffe lwaki nti abantu bano bazze bajja bawonoona tewali nsonga ndala yonna emisana boogera kirala ekiro ne bakola ebirala luli ne bakola kiro ne bakola era ezo empisa zikusooka ku bbaasi ontegedde emyaka tewannayitawo n'etaano ki ekitambula maaso ki ekigenda maaso si ntalo kati ekikulaga kinti obuvunaanyizibwa bw'okulonda ani gwe bawa kaadi tububalekedde ontegedde bwabwe era bo balonde kati balonde kiki kyengwambe nti Nuupu erina ekizibu essaawa eno egenda kukola decision egitwala mu maaso oba egikola ki egisuula mwe mulonde bakyali bammwe mulonde emikwano gyammwe oba oli kusasule oba oli aleeta amasannyalaze gesimanyi vaibu olyoka olaba ekibiina bwe mukinyiika muki muyingize abantu 100 mu palamenti
oba muyingize 15 ne bayingize 10 then ekisanja kitambuleko omwaka gumu kulaba bampuuga ebifaanana ng'ebyo kubanza nalabye example nja kuwa yegundi ye Nansana kaana kambaata bamukubye wansi oyo omwana simanyi naye oba olwokuba nti palamenti zaffe nga bwozimanyi nti enkola y'abantu tetugipamira ate ku kiri tetugipimira ku kiri naye nalabye ne ŋŋamba firimu ng'eba etandise ng'eba etandise mangu so anyway whatever the case buli kibiina kikola ebyakyo naye ffe tujja kulabira wali kubibala weligenda otegerera nti NRM yabala TIBino yakola oba vetting ya Nuupu yakola ki yakola kubanga eyaluli yasala ate twabalabula ntibagamba nti abantu bemulete era biyo firimu ogiraba tweyanziza kale kati ndowooza kutuva mu zikonye 7 wani waffe webule kiika 5 zikonye so tuggalewo ensonga ya myalo South Africa ogattewo lumu n'ensonga ya Mwami Kigulanyi okutabaala mu nze zalimu wetuli awo tusookewa Namyalo kale ajati Namyalo yes ajati Namyalo kyamuguddeko South Africa yakomyewo mulabye ng'alya obuwuka ng'alumba abantu abawagira ekibiina kya NUP mu South Africa eyo naye Namyalo agenza okugenda South Africa yaliyo wiiki eri then Namyalo yayisiŋŋanya ne Balamu nga Namyalo akomawo Balamu agenda kati bonna we Balamu we yakomyewo era ne beevumba akafubo n'abakulu mu NRM awo bagirabye kedde yagituwaddeko ne bayisa ensimbi $20,000 nga zaakizo $20,000 nga zibalirirwamu ensimbi zano obukadde 720 ensimbi zino nga bagenze okuyambako bannayuganda abawangaalira eyo okuteeka ensimbi mu bizinensi zaabwe zongera okuyitimuka n'okusituka era twategedde nti mu nsimbi ze yatutte bagunjizaawo groups 20 buli group nefuna $1,000 mulamba kuguli omulundi we yasookayo yagabanga $1,000 kuluno yagenze agaba $1,000 ng'agenze n'obuwumbi ne $2,000 kakati wano nga ebyobujjanjabi bibi enguudo mbi Mwami Museveni wamulabye Daily Monitor ku article gye yakubye ng'egamba keep calm the roads are coming bakutte ezo ssente zonna ne zigenda eddwaliro ly'e Lubowa lyagenamu obukadde 7 ndowooza 7 oba 6 kakati eddwaliro teririwo bakutte obuwumbi obulala 7 ne zigenda South Africa baziteeke mu bannayuganda abeetandikiddewo emirimu naye nga badduka ewaka ng'emirimu gyabwe gavumenti egisse ne bagakiganye kakati bazijja ewaka mbo babagabire ssente ensi eno oba ani atuloga ate wano mwe mwesimmetenda obulogo yenna aloga Uganda wallahi tekubwe sambu ne n'amagumba g'abantu ageesibye natudde nga Namyalo atuuse
bamugobya ssente. Ekirala kye nagedde wano ku atike yawandiikiddwa ne Namyalo omulimu guli mu lutuubo oluvannyuma ku ssente ezo ate. Oba advisor? Bwe baagabye ssente bannaye kanjogere bye njogera nga fuwe buli wano. Aga ssente waliwo group jukira kwabadde kwetondamu Busako. Kati waliwo group ebbiri okubeera nga zino zaali n'omukulu Kyagulanyi yali South Africa. Bakasita babasimbye omutwalo ne bagudonatinga ku trust vote. Namyalo ze yakutte n'abawa. Yes. Ate bo bazisutte mu protest omukulu fundraising. Yes. Omukulu yakitegedde era Namyalo komawo kwe yatuukidde mu bibuuzo. Ke kakiiko. Amusindika okutwala ensimbi zo kubanga bwe yagenda yabagamba nti bannayuganda eri gye bali era tusobola obbakola ki ne basindika bbala mu Barugahara anyweze onajje asasule kyova abayisiŋŋanyiza makubo mu bufunze ajja ati Namyalo yabadde atutte ssente za fundraising so ebyo sofa byebiri then ku lugendo lwa Kyagulanyi in fact nga sinaba kuvaawo njagala NRM ekomye ebintu bya Bobi Wine gende Teso yakola memorandum of understanding n'abakulembeze b'Teso nga yakavaayo ndoza yali akyali abakulu ne batuuza meeting ne wayita olunaku lumu ne basindika vice president Jessica Arupa n'atwala obukadde 8 abagamba basasuddwa okitegedde baba waayo nene babasuubiza bagenda basasula kati panic eyo si nnungi Kyagulanyi nga yakamala ogende South Africa mututte ssente banga bastadem fundraising kibagoba mwami Kyagulanyi aba yafunyemu in fact ye yafunyemu kyova ono yatuukiddewa mu kumuyita abitebye kadwaki ssente za mumenye okujja Uganda bazitwale South Africa ate zive South Africa zikomewe nedda bayina project Balamu gye yali asomye okutandika ey'okugenda nga basomesa bannayuganda obulungi bw'eggwanga n'okwagala President Museveni era nga bagajja kutambula amawanga n'okwongera okutunda genome wars mu bantu. So kati eyo project bweto bwe yatambudde tuveeyo akadde Bobi Wine yatunnyonnyodde lwaki atambula. Yes. Entambula ze yazinnyonnyoledde mu ggwanga lya Canada gye yagambye nti ntambula gye buvuddeko nali Dubai kakati nabadde South Africa ndi wano bwe nvaawo ngenda mu America. N'agamba nti nazzi kuno nga bwe tuba tugenda nga tugeze Buganda egenda mu lutabaalo basookanga ne bajja ewa Kabaka ne bamwebuuzaako n'abawa omukisa n'abagaliza tabaala okulungi. N'agamba leero kye tuli mu byabufuzi tugenda mu election nga omubala gwaffe nti people power our power ife mwe maanyi gaffe kitukakatako okujja okubategeeza kye tugenda okweŋŋanga. We tumala okubategeeza kye tugenda okweŋŋanga ne mutuwa omukisa ne mutusapootinga kyegede n'okutuwabula y'ensonga lwaki tutambula amawanga tubategeeze nti twolekedde omulimu naye ogwa mmwe gwe mututumye singa si mmwe tetwandibadde nga tuyingira kino ekintu. So yakirambuludde bulungi entambula ze sina nnyo kyazoogerako okuggyako gamba nti ziveemu ebibala nga waabyagala n'abaagala enkyukakyuka nga bwe baagala ziveemu ebibala ebikulaakulanya eggwanga n'okubeera nga byongerayo eggwanga. Ensonga ya Namyalo Adija ndenewe mwami Kyagulanyi bonna babadde mu kutalaga batambula. To kakaseera kakalu ate nga waliwo enteekateeka okulaba nga
diaspora naye eronda. So kati namyalo kyaliko ne mukulu Balamu kye baliko tuli mu kakuyege. Kakuyege awamu yeetagisaawo sente, awamu yeetagisaawo bigambo. Kati South Africa abaana abasinga bali disgruntled, banyiivu, balina ennyike ku mutima, batuukayo nga bamanyi bagenze mu nsi ensuubize, bagenda otuuka eri nga biralamu embeera yabatabukako. So kyabadde kya bugunjufu nnyo eggwanga nga Uganda okulowooza ku bantu abo. Kati ne kituukira mu kaseera ak'akalulu nga tulina okunoonyayo akalulu. So namyalo enkola yonna giremu toyina woomunenyeza mu lubaamu, kubanga President Museveni yagaana kati okuwa omuntu sente sekinnoomu, ayagala mukolerenga mu groups. So kyensonga lwaki basooka ne babateekateeka Balamu okugenda baga mukole sako tujje tubakole ki ayina sente ajja mukole sako bagenda baziteeka mu sente. So era sente babadde baziteeka mu sako, so babadde tebaziwa individual. Kati atona ngambye nti abasobe ate bo ne bazisa mu fundraising abo ndoza be babadde obulungi bade bo bali bulungi nenga ekitufu kiri nti sako ze zawereddwa sente okulaba nga beekulakulanya bayithawo abaana abali South Africa tebali bulungi ate neegi nesimanyi jafa kati beetandikirawo obuli mulimu obutono. So kyabadde kyankizo nnyo okulaba nga batekeramu sente. Kubadde Kisekka ye yaganye okujja naye sente yazireceiving deri mu Kamoli yagaye bana isagala mundage mu kamera. So naberanga sente yaziriridde mu Kamoli. So kale entambula eyo fenga fabeni yare mu twagifunyemu era manyi banateekawo enkola nti n'ab'Ibulaya balonde tujja kubeerawo okubisanya okw'amaanyi. Akaluje kali mukaina. Tugenze tukafunza. Kati bwe tutwata mu Bulaya OHT wa Bobi Wine. Kyaliko naye era naffe kye tuliko kuba yakitegedde nti esaawa yonna diaspora eronda. Kati bweronda ate ne tumusinga ye gyalowooza nti alinayo amaanyi mangi kitegeeza wano talina kyakwekwasa kirala. Nga ye yatutte n'amalusu mwe mututteyo kasente. Anti kati ye alina points bbiri nti akuba kakuyege ate alina okuŋŋaanyiza ekibiina kye sente. So ekitalinamu sitaani yen kakuyege ne sente bo bakuba kakuyege ne muyina okuwaayo sente. Ne tutuukiriza bye tweyamye kubanga tweyama nti sako muzikole tujja ziteeka mu ki sente. So kati naye entambula ya Bobi Wine teyandibadde mbi naye awamu obwedda tasangawo bantu. Kati nekibeera nga olugendo luno luyinza omusala. Kati ate n'agenda n'akola ensobi Canada kkiriza interview y'omuzungu ne bamubuuza ku Uganda empya gy'oyagala oba gy'oyogerako ate n'ayogera Uganda already eriwo kubanga Uganda nti tuyina emigga Nairo River Nile eri wano ewaffe tulina abaana abalungi abakozi bisobola okubaawo nga sibikulaakulanye skillful people. Kanjogere byayogedde bamubuuzizza ku Uganda empya Uganda already ebiriwo. Ati Uganda empya tegete tugenda ku demolishinga tuteekewo ebipya tudaabiriza kiri ku ntegeera gye yategeddemu oli bwe yayanukudde. Kyengambye nti Uganda not about demolishing what we have today then tuteekewo ebipya. Anti bamubuuzizza Uganda empya ate n'ayogera Uganda enkadde gyalimu sigambye nti yes kale kankuyambeko wakitegedde naye nabadde njagala bino bye byabadde bigambo soko uliriza mukatono kye nabadde njagala Bobi Wine atuwe kyayagala mu Uganda yagambye ati yesebo bamubuuzizza ku Uganda n'eddakiika tulina ntono. Yes nzikiriza eddakiika emu tukozese nga tusiibula eddakiika emu nedda omanyi lwaki tofaayo nja kikuwa taata. Kakati ekituufu kiri nti babuuzizza omusajja ekibuuzo
bwe nabadde nkola program olunaku olwajjo nagase interview 3 ng'azikoze ezimu ku mikutu gyamu lya Al Jazeera ne gye yakole Canada ng'ayogera speech ye then n'ekibuuzo ekyo bwe bamubuuza ekibuuzo yagambye nti man imagine Uganda erimu amazzi amalungi ettaka eddungi ettaka kwosula obusuuzi oba kijanjalo ne kikula Yes. singa Uganda eyo eba n'obukulembeze obulungi era naga nti kiki kye tuyinza okukola okubeera ne Uganda eyo tusikirize abantu abali mu kudduka abasoma bangi bali mu kudduka ggwanga n'abantu abalina obumanyirivu obw'enjawulo badduka eggwanga Uganda eno singa ekyusa obukulembeze ne bubeerawo obulungi abantu abo ne bakomawo ne basiga ssente mu ttaka lyabwe ery'eddungi emigga gyaffe n'emyala so kyekyabadde nesebo olina engeri gy'obadde okivuga ng'okigira nyamwe ebigambo byonna byegedde byabadde birungi n'ekyenenyamu nti teyatulaze ennungi abantu bali basobola okujja betulina osikiriza abaana baffe abadde bagenze ebweru kale kati ngenda kuwali eno no ebibuzo byayogedde ebigambo byonna byayogedde ebintu byayogedde byabadde birungi ku ggwanga lyaffe Uganda okusinga ku speeches ziri ze yakozesanga ezali hate speeches naye ekibadde kitutawaanya nti question yamulemye okuddamu nga bwe yabadde alina okugiddamu however nti byayogedde birungi tweyanziza mwami Samuel Ozinga ensonga zezo tuziveeko kakati yes kakati wadde akalango kakati simulinako buzibu ani lubongoya fan tuli mu business time nawe leeta akalango tukawa abantu yes kati tubakutaayo nnyo baganda baffe South Africa abava South Africa abava Canada US abava yonna gye muva nze buli lwe ndaba omuntu yenna alina kyakola lwa Uganda musanyukira nnyo kubanga ekisookera ddala nti aba akola ekintu kye twetaaga ekyamazima Katonda bwe yatutonda gwe oli musajja mulokole ate muli oyo wa myoyo Katonda yatutonda ne kye tuyita purpose yaffe okubeera abalamu kumusinza na kumutendereza n'omugulumira kakati ebimu yatuwanga obuvunaanyizibwa bye bintu bye tulina mu ggwanga muno okulembera bino by'obukulembeze buvunaanyizibwa bwo Katonda yakituwanga kirabo tule ebyo era buli lw'olaba omuntu atafaayo ku kigenda mu ggwanga taasira kubanga yatugamba mbawadde obuyinza ku nsi eno muzaale mwale naye okugamba n'ebirala bingi nnyo ebijjako era emirembe gigenda gijja gikyuka emirembe gy'enjawulo waliwo omulembe ogwaliwo guli gwagenda guli ogwakayaweerezanga emmere direct kati n'atutuma ate ogwo omulembe nagwo gwaliwo bwe gulidda naye gwagenda kuba Yesu yajja n'atugamba nti gyagenda nti abantu baatagadde nnyo n'ebigambo nti Kaisaali ate kubanga Kaisaali ate ono omukulembeze abaminisita ba Kaisaali ate olina anyiiga nnyo kuba tamanyi Kaisaali kyeki mukulembeze w'ensi so kati bakulembeze bansi so byonna tubyebaliza Katonda naye balamanya ebibuuzo biri ebyabasajja bali ababiri omukyala n'omwami abatambudde ennyo njagala okutegeeza nti beebale nnyo okuba nti bafaayo eri eggwanga era byonna bye bakolera mu
kubaako byakola ki byebatereeza olumu bwe tuba oluusi tutereeza twonoona ekitegeeza nti tetulirwa kirungi ontegedde oli bayinza omubuuza ekibuuzo oluusi n'akiddamu nekitatukana na mutindo gw'abali babadde baagala okuwulira ansa. Not his problem. It is clearly a contribution. Aina naye kyakola kikyalibattako. Bino byonna ebirasa biyingira mu njagala nnyo omuntu eyagenda eriwe eggwanga lino aba yagenda baliwo soka tufe ku bana abaliwo bali bagenda bagenze kulina pastors budget byatabuka ati biba byatabuka bakomewo. Okay. Kuba kati tufe baddiira bayitiridde mu kintu kyaffe baddiira bayitiridde ezo miliyoni nga bazibaze tolooza nti genda mu bantu abo olusanvu tetugenda tuukamu bayinza okukozesaako nga 2 ontegedde. So the idea is very simple. Bwe mulaba nga abali eri byabatabukako babakolera enteekateeka ebazza wano so bateke PDM babawe PDM bo babeere n'automatic pass babawe miliyoni yawe naali ebweru olutuuka bwoti ku kisaawe bapaba ova nako kuki kisaawe okyegedde enteekateeka ebeere bwetyo nti kubanga waliwo abantu abamu ng'ekyamujja wano bizinesi ye yatabuka kati nga yeetaaga gundi oyo aba yalinnya ennyonyi n'agenda tugambe nti PDM waabwe ate yeewanjawulo tubongeremuko nti engeri gye bafunyemu exposure naki bayinza okuyamba abali wano nti ye tugamba miliyoni meka tuzikuwera ku kisaawe ng'omaze okustampinga in njoze eki akakofuluma nako ekisi abeerewo agenti wa PDM ku kisaawe kakati okusinga agenti waabwe nti tugenda kukwata sente zaffe hati tuziteeke mu economy ya South Africa. Okay. Doesn't make any sense. So ekyo kiri bwe kityo tukulisaayo nnyo Honorable Kyagulanyi tumukulisaayo nnyo era tumusabira mukisa akyali US. Yes. Yewala nnyo okubuuzibwa ebibuuzo ebingi. Okay. Tebamubuuza bibuuzo bingi kuba kati tebamubuuza bingi bamuleke. Okay. Ye ababuulire kyazza obbagamba bo tebabuuza. Kale tweyanzege akadde kalako katuweddeko era nga mu kisa kino programu empiso mugenda kukkiriza ekomekerere wano. Tugenda kuddamu okulabikako mu maaso gammwe lugenda kubeera lunaku Lwakutaano era ng'ensonga zijja kuba nnyingi ze tujja okutumenyamenya. Munaatusonyiwa okubanga tetusobodde ku streaming olwa network okutatusobozesa naye kikolebwako Olwokutaano oluddako tusobole okulaba nga tu streaminga butereevu program eno program kubanga eri recorded. Yes, streaming live ku mpewo so kituluma bwe tubawa sheno ngeri recorded ate nga yali badde live. So ekyo tugenda kukitereeza. Then every morning tuina streams zaffe ne week eno tetuzitambuza bulungi because of poor internet. So tuli kubanga tusolving nsonga ya internet tusobole okubanga tusobole okutambuliramu. Adene Samuel Kalungi zinga yaffe ne Pastor Kintu onono nga road councillor mu bitundu bye Nankulabye ali ku tiketi ya NRM mu Kamyufu Nerubya. Yes. Yes mbye. Yes, we bale kun collectinga. Stiwa kyakulide. Kakati nembera nessa Jime akuva ku mukutu gwa DPTV Uganda guli ku YouTube online and other social media handles. Camera mbadde ne Joro, then production tubadde ne Pavini Pro. Omukulu Mwami Mustafa Ali tubadde naye wano naye kitalo nnyo nyini ddala afiiriddwa bambi. Simanyi oba omulwadde gwabadde yakamala okutugamba ow'ekiruddu alabika yafudde mbulambwe yafudde okay kyanaku nnyo abasiraamu already bubadde bukyali zibadde ssaawa 5 olwaleero abaziikibwa olwofu kati already zibadde wano ku ssaawa 5
basobola okuziika nga kale at least next time ojangako nekibeera clean omuntu notamubika face noti ate ng'esobola okuvaako ako twagadde nakaterere so bitugenda kusinkana mu updates mubeere bulungi bannange mpozi siisizaawo bakama bange we are proudly powered by Brain Train anterayo Brain Train and primary school somero lisangibwa Kinaawa osobola okubeera ng'otwalayo olusomando olwokusatu tugenda kuyingiza abaana naye at least making sure term ey'omwaka ogujja esookera ddala registering omwana wo asome bulungi ebisulo birungi ebyokulya birungi na buli kimu kirungi omusingi gwa kubangula na kuteekateeka mwana wo abenga atambula bulungi nnyo nyini ddala then bwe nvaakaawo bakama bange abamu bandeetedde emirimu emizibu okulanga omukyala Shamim Malende ajja ku bwa Kampala Central as a woman MP nga bogena maso n'okuba nti obiraba awo siinaawo nnyo comment nyingi naye nga yakomyewo ku Kampala Central nga woman MP then David Louis Lubongoya naye Kampala Central ye MP addako okusinzira ku mulimo oguli ku mmeeza so betuvaawo Alhaji Idi Binywera musomi wa dua osobola okubeera nga ate naye omunoonyako mbere mu ba mbere ndala bannange ejo jonna tugasse mirimo mu mbeera emu oba mu mbere ndala era n'olwekyo nja kuyita Haji Idi Binywera atugalira program eno mweraba 5-4-6-3 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'eddua ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.